Maisha ni kama mulima, Mola kikupatia usijifanye mbabe. Vinaisha vitu vya dunia, wakikuangalia wanakuchekelea. Tajiri, masikini, nami kirefa na wapata biri. Nange nsanyuse okubakyazaako once again. Omanyi mwafuka baganda bange. Nina kuzimadi muludewo kunkyalira. Kati muleke yawola yakula nemba lesi kyabalaba. Omukulu ye Yesu. Aha, obulamu nabukwasa Yesu. Kati buntambulira bulungi. Si complaining. Ekintu kigamba kitya tukubuuliza yiti kubeeri bakumegamba genda bwoti ne bwoti ne bwoti. Eyo chance ja mukuba shoze Bulaya nga njala nange nkomewo nga nje Kampala nduza kye kati ebunabbi butuuse nti buli wamu abeera bakumayenga ne waka bakola ki ekyo nsigo kwagala kubanga bwoba oli mu kifo nga basobola okumanya wooli oba mutaala. Abyanjawulo kibyogeraganya okubeera mu Kampala n'okubeera eno mu kitundu ekipya mu environment empya. Okubeera mu Ttaala opposite kuba mu Kizikiza. Kati okubeera mu kyalo opposite kuba mu Kampala. Iye. Yenjawulo eriwo. Tuwe ku studio yaffe. Etuusewa. Studio yaffe, studio yaggwa. Kompyuta yange yafunamu obuza amasanze gagiyitamu. Yagenze gikwatibwamu. Njagala kwongeramu keyboard, amasanze nagafuna. Okiraba. Buli kimu kiri steady naye tunaba ku jigula obutongole. Tukulaba ngoyimba ku kivulu kya Alien Skin. Ate nga yali kya muganda wo. Kanje ku Alien Skin. Ekirowoozo kyava ogamba kugenda oyimba wa Alien Skin. Okibuuza bala gamba ntukulaba oyimba ku kivulu kya Alien Skin. Ekivulu kya Alien Skin okindabako nga wandaba ku kivulu kya Eddie Kenzo. Bwe nayimba ne Eddie Kenzo comedy store ateri yabuuza. Naye kati kya Alien Skin nze nayimba kubanga muyimbi muto. Aina mumubuuza kubanga muyimbi muto ddala mu industry. Nali ngezemu aka welcome. Interest ojijja wanga gukireva ijja abide mu industry noga kugende okushinga omwana muto yakajirangire nakunya. Webale nnyo. Bana Uganda bananga bali yonse mazaka banga munnaye nga mbuze. Nga masimu gange bagatwala izi YouTube bazitwala nga nabazo okunkwatako olwaleere mikutu bagitaddeko ne bagisigaza. Kati mikutu ngojo gwa Alien Skin bwengu kubako bafanizi bange banji wide abalaba nti Kireva je wuyo. Olwayo tubakyagamba Kireva je nga wabula. Babuza Kireva je kiki. Kali kikupisa ku kivu kya Alien Skin koma mu Ttaala ali ewala mukwano gwangala wagamba Kireva je yabula, Kireva je yafa, Kireva je ali Sudani, abenga ndabako ku muyimbi omupya nga nange twokera wamu. Kye. Ani asaba munne okubeerera ku mukulamu. Nze nasaba Abitex. Nasaba Abitex, nkugaye nasaba Abitex. Ne mugama Abitex. Gwo nerabidde obanza akwerabidde. Mpulira ekivule kyamanyi mu kibuga naye ninga atali mu Uganda. Nangamba mutabani jangu yimbira abantu. Nengamba amina. Kubanga nali nzija okulaba nga nange okukomawo eri generation empyo okwalaga banne mu Uganda wali omusajja wa tabu. Babita Kireva je. Iye. Yakwote ukasendi kwa bayine mu yimbira sente. Anti kali nzinakubira Abitex ogenda okuyimba. Naye naye ngamba jangu oyimbe. Naye ate akasente ke nafune wa Alien Skin ke kuba nti ebivulo olwaleero program eri tight. Nebishe ezimu nzigoba. Okuvala abantu balabe nti Kireva je wali emirimu njifuna. Omuntu alina akakisa kano okwebaza abannajjembe bandaze laavu eri yasookera ddala. Iye. Wajima wa Alien Skin ate nga Muganda Uparasa national. Wale kwa Uparasa kyatokawo. Mukama waffe Yesu yatugamba kuwagala ba Luganda tuleme kwagala abantu balala. Naye yagamba yagala muntu munno nga bw'oyagala. Ola baba. So Alien Skin alinga mikwano gyange gyasooka okunkwatako nga manager Chiwa wange. Temubuuza nako nawadde gyali. Mwena mulitibya kano ka baby ka Alien Skin. Olaba. Kati Alien Skin naye ngenda okumuyimbirako nga manager bwe yajja. Yasookera ddala yajja gyendi n'abaako wanzija. Iye. Tekyali na njawulo okuyimba ku kivulu kya Palaso kuba Palaso ayina abamuteekamu bangi. Kati Alien Skin muyimbi muto n'ekivulu banga kyaliteereddeyo kireetera Uganda obutalangira banga ddene kuba yonna expenditure bannene erangira ekivulu nnaku 5 Uganda yonna emanye owulidde kuba tuli baavu tetulina kajjafa bayimbi tuli baavu weewawo tuli bagagga eri Mukama.
olabo katambi akaali katamba ku social media nga Palaso akuba alien skin. Akatambi ako nakalabako. Kugira muwongula aba muganda ate ali ku muntu mulala. Byangu nnyo era ne baza Mukama engeri gyantambuza kubanga nze omu ku bayimbi abayimba bwakukoona nawe mukoone. Nnyo ate kakati nalokoka Mukama yannaaza ensonga lyengi yakola yali entuufu. Omuntu bw'omukoona muteerewo n'akabina akube. Twakuyako ku buganda Palaso n'omugamba kyokoze kikyamu. Ekyani ekyekyamu. Palaso kuba muyimbi munne twamukuyako n'omugamba wayi muganda wange. Ndio kubanga oli muyimbi munnange naye tuli muganda wange. Kuba munno. Olunaku lumu nakyalako ewa Palaso ne MP Jesus abadde manager wange. Palaso n'amugamba nti kireva gye yagwa era ekimuleeta wano anoonya mulira ddemu akole ki ayimuke. Naye nga MP nali namugamba nti munnange family mbadde sekyayagala abantu bakubuuza nnyo ebyo ate bo tebababuuza oba ndi muganda waabwe. Naye n'agamba nedda Oluganda era nababuuzanga lulinga entami muzikwata nti okwatagana ke mwagala oba kwawula. Ne mugamba kwatagana. Naye okuva lwe nakwatagana ne baganda bange sirabangako muganda wange wano. Gwe muganda nti ekyekyera kuyimbisa naye nkubuuza wayi kyekyagana Palaso okujja wano. Naye kankubuuze kyekyagana Henry Kasozi okujja wano. Kati akaseera nange katuuse. Olumu kati olaba wamawulire ajja n'ajja ewaka. Naye teri muganda wange ajja wano kati ze mundabye nga nzunga nga ngenda every time naye ate baganda nge batuuka okugamba nti annagwa noonya kudda ngulu. Kati kino Yesu kyakoze kuba kati gambye shows nzifuna n'endala nzigoba. Lwaki? Kubanga wa alien skin gye nayimbye nakomyewo n'ebivulu kati nfuna era Mukama wange Yesu weebale. Omuntu wagamba ati updates yakukozesa nga ekyokulwanyisa obulwanyisi baganda bo. Abakyamu wange. Kitegeeza Abitex ankozesezza ng'ekyokulwanyisa okuva nayingira music. Kitegeeza Abitex ankozesezza ng'ekyokulwanyisanga okuva nayingiranga music. Naye lwakuba teri wali eriyo eyali angambye nti ankozesanga kyakulwanyisa mu music okuva lwe yatandikira ekyo bakyogera kati. Tukulabanga weetoona omundo gwasooka. Eri muzeyi Mayanja ne mama wa Mayanja. Okwasooka nali ngenza okwetonda okubabulako ebbanga eddene kuba nali nga sibeera associative era nga nabo bagamba kireva gye yagala yimbe ku bivulu byaffe naye muteekateeka tabaawo. So bwe mwandabiranga nga ngezaako okujja atakinga nga njagala nkole embeera y'okuba nti let's fix ourselves together. Naye bwe ndeesenga omukono nga siraba yaleeta bannaayi naye ndaba omukono gwa Yesu nga gunviirayo. Ani yagambye? Tulaba mu katambi akatambula nga after show ya alien skin nga tulaba oddamu buweetonde. Gamawulire bannayuganda oba media ina bwe gakola okuleeta amawulire agasembayo gafikisinga ku gundi eriko ne bawuddisa abantu ate abajja obutabategeeza nti eno second level ya kino. Owulidde kati mwe bannamawulire mwaliwo nga agamawulire gafuluma. Nze mumami wange tiyampa chance nennyonnyolako waje mbadde baana benzadde tiyampa chance kumbuuza waje nva mbadde mbantya natuukira mu muliro. Owulidde tebawulirako side yange. Tulaba obadde onyera ng'ogamba nti nno media mama teyakuwa chance kwennyonnyolako ng'omwo. Kwewozaako ekireese omwana okuba nga nkomawo. Naye nze wange kinasinga okusanyukira ku kye nawulira Mr. Manyi okungamba nkusonyiye genda okole. Era bonna be wali alien skin bannaye mba mu kucapa. Wano SB4 yali akajja yagamba tetwagala kuddayo tetwagala kuwulira nti ate wabbye ettooke ly'abanneyiba. Anti ng'awulira mpaana Yesu. N'olw'ensonga emba ngenza okukolewa alien kinyambako n'okusigala nga ndi muyimbi eri bafanzi bange. Wagisa okubeera nga olina oluganda ne Bamayanja family? Sejjusa si kyejjusa kuba bw'atyo Mukama bwe yankola naye kati nafuna ekika ekituufu. Nafuna ekika ekitukuvu nina abooluganda batuufu. Gwe ng'okyankayanira nti ono muganda waffe muganda wange Yesu yanfuula kintu kirala kati nafuna ndi wa kika kitukuvu Mukama yannaaza ndi mutukuvu. Era mbadde nga nzijeeyo okujja bakyalira nga mbagambanga bannange tulina kuba batukuvu. Nze nabula mu muzigo ebbanga ddene nnyo nga nnoonya mbeere nange wembeera ewange. Naye ng'obulokole tebuntuusa kuzimba nnyumba yange ebimu bye 10 biweera kumukumu sisula kyaki. Owulidde muganda wange
okuva nazuula ekika ekitukuvu mukama nanteekako emikono nentukula baaba mpulira nga my life is complete. Ekyo kye nali nnoonya kuba nabulwako gye ntoopa ensonga zange nga nendoopa ensonga zange ku poliisi ng'omukyala ntuuse ku kabengo bayagala kukuteekayo nze. Kale essanyu lye nnina kwe kusenga Yesu Kristo ali mu buli kimu. Ng'okyanenya Kireva gye agenda okuyimba alien soko nenye Yesu yantwalayo. Ya. Bagamba Buganda bita. Ffe tesobola kwatika naye gwe ky'olina okumanya nti omuntu asobola okuba muganda wo naye n'atasobola kuba mukwano gwo. Enkolagana yange eringa ey'omunnamawulire. Enkolagana ne Kamiliyoni eringa obula omunnamawulire nange. Enkolagana ne Kamiliyoni eringa omuntu w'obulijjo ku kkubo. Enkolagana yange ne Kamiliyoni eringa nga eya Kireva gye ne Museveni. Tulwawo okweraba. Tweraba ku TV. Tetwogera nga enkolagana yaffe bwetyo bweri. Tweraba ku TV tetukyaliganwako. Owulidde? Tetweyogerako, tetusuuta each other. Enkolagana bwetyo bweri. Mu kusooka kyannuma naye nafuna Yesu nakuta. Era ne lumu nasinkanako omuganda wange Palaso ku show y'etteeso bampa shows 3. Era n'ezo show tebansasula bulungi nga ne ku posta tebantaddeeko. Palaso n'angamba naye muganda wange kiki? Ne mugamba muganda wange nze nakuta. N'angamba olaba ono yakuta taze kuyimba. Era ne mugamba nze bandeese kuggala kivulu kino. Bandeese kuggala kivulu. Naye sente zange tebaazimalayo ku olwo. Bampa emitwalo 7 ne bampa emitwalo 5 nga ngenda ne banyongera emitwalo 2 nga nkomawo. Shows bbiri endala tebaazisasula. Owulidde? Kale enkolagana bwetyo bwebadde papa. Nga bw'ontimba ku kipande tojja kunteeka mu bantu ojja kundeeta nkuyimbireko just like that. Ng'eri tolaze bantu gwe n'oyita ne nkuyimbirako awo. Babadde nga babikola ne bapromota baabwe babadde babikola. Era mbadde nga mbalaga emabegako awo nga bantimba ku bipande ne Palaso wansi naye nga siyogeddeeko naye. Ne nvayo ne bagamba bannaaye posta sigimanyi. Abawagizi nga bambuuza naye Kireva gye kati ku posta ezimu obutakolagana baganda bange nga nina okujja ku sheeyo. Kati najjayo ku shows zaali 2 ezibaddeyo kati nga balanga Palaso, Kireva gye, Wizo, owulidde. Naye era nga tebajja kwogerako nange. Ate sijja balopa ku poliisi nti baganda bange bantimbira bwereere. Owulidde. Ngo olina kukwata bulungi ekkubo mirembe n'okuba alien skill ne bategeera nti gy'oli. Maama alinga alina obusungu gy'oli. Ki ekyatukawo gwe ne maama? Apaana ekyo tebakulya ekinusu. Miss Mayanja tujja muzuulamu busungu n'akamu. Okujjako mu bannamawulire mulabika mwamusoyesoye mpaka mu bolongota. Eyo kye ndowooza. Kubanzi yangambako nangamba wova toyombye. Ebyo wabijjewa nga maama tayomba. Wanji Maama tona kyolonkozeeko. Nga ki? Nakunyiya kwa Kati ate kankubuulire. Bwe liba nga tteeka nga tteeka osobola okuvuma nnyoko nga tteeka. Bwe liba nga tteeka okuvuma nnyoko osobola okuvuma nnyoko. Sina kyesobola kugamba maama okujjako okumwebaza okumbeererawo mu biro ebyasookera ddala naye ate sirema kwebaza Yesu eyannonda gye bansuula. Kyogamba be baakusuula. Ngambye sobola kwebaza Yesu gye bansuula. Nkugambye wantu waliwo baganda bange mugamba nti abo baganda bange wano bamanyiiwo. Owulidde? Naye ate zimanyiiwo waabwe. Ne panyapanya atuukayo naye mumanyi. Naye teri amanyi eno. Kale mbadde nga nfuba nnyo okwasaganya olujegero olwo naye lwagaana. Kati nange nywedde bulungi eri Yesu. Katutambulire. Ajja gye ndi nga Power Kid nga tusanyuka, nga tuwandiika, nga tuyimba, nga twebaza. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Omuntu wagamba nti nno baganda abo baswaza bakamiliyoni. Bapalaso nti gye bali balaba ng'obaswaza. Nzijuze Kamiliyoni akimanyi bulungi ze ndi wa wansi nayagala wansi yeyagala waggulu. Eno wansi gye mpisa okuba ku alien skin. Naye waggulu siitiddwa kuba lugogo. Kati bane kino kyala mukitegere bulungi. Sina buzibu na family, sina buzibu na biganda bange. Naye ekizibu kiri kimu, they are not my friends. Just like my wife years ago. He has left me after being with her 20 years. She was my wife, but she wasn't my friend. She has left. So it's like Chameleon. It's like Museveni. Museveni doesn't know here. Chameleon doesn't know here. And I see them on screen. Bobby Wine, I see them on screen.
I've been to Bwebwano's place, but he has never been here. So twebongako nga bwe twesanze ng'omuntu omulala munnamawulire eka yatuukawo nanywa akacayi kange oba n'atwalayo ekibala kyevulaba mbayita baganda bange nendekawo binazaalibwa nabo olw'ensonga nti omukwano abantu gwe bandaze omuntu yenna azze gye ndi okuba nalaba Yesu yafuuka nga wa Luganda. atwogere ku muyimbi alyensikini gwagenda n'oyimbirako n'omuganda yeah alyenkoola alyenyumirizaamu awemuzze awemula ngambi alyenkoola alyenyumirizaamu awemuzze akosekawulira Luganda awemuzaawo awo wetuzze kino njagala okibagamba baganda bange mwenna abali eyo nti Mukama mu kitabo ky'ayita Bayibuli Mukama yagamba buli kyeyatunda tewali kyakusuula kasita okitoola n'okusaba kubanga ekyokulya kitukuzibwa na kigambo teri kyakusuula byonna birongoofu ate naddala lyabalongoofu kati alyensikini mumwogerera ku nkoola kuba alabika tannaba kulaba Yesu ate bwanalaba Yesu ng'enkola tannaba kugivaako n'okugirima jagirima kuba gyabafunye obuvumu obukikola ng'ayine Mukama waffe kati twagala omugambako kuba yagamba ebisibwanga ku nsi ne mu ggulu bisibwenga kayinza okugenda eri atali ankoola ate kimpa makulu ate ogenda eri ali enkoola nze kimpa amakulu kubanga amanyi yagamalamu eno owulidde omukazi akuba stress n'oli enkola noteekako sigala n'emiti omala kufuna Yesu n'olyoka okuva ku bintu ebyo tosobola kubyejjako gw'omuti nkyagunywa nze njaga nkyaginywa naye Yesu yatanva ku mutwe nti okuva lwe yanzijjako stress nawulira nga mpulira awo kimala kuba nanoonyanga gye ndoopa emisango gyange ne wabula papa ne bwe nalaba Yesu era bambuzanga omukyala tulira wandamula ne bagamba ensonga zange naziropa eri Mukama n'omukyala kakati Yesu ankozeemu omulimu ebyo yazza bikutula nze mwebaza okunzija kusigala nali ntambula nga ndi wali nkuba show nanywa pakiti nga mukaaga nga ndi nakivuba awo nga baganye buganyi kunteeka ku stage kuyimba nanywa sigala mungi nnyo kale lwenze nekiraba nti abavubuka ffe abeefumbiza tutuuka mu buzibu obw'amaanyi ne tulwako gye tuloopa ensonga awo tusooka tuteekako ekyenyi tuteekako ebiyaga ne tuteekako buli kimu ogenda okulaba Yesu nga tokyasobola kuzza skin naye nze nebaza Mukama nkozeemu omulimu. Tebaguwandiikako gambye buli kitonde kya Katonda tewali kyakusuula Bayibuli bwegamba byonna birongoofu eri abalongoofu bw'ogenda mu Tito 11 Tito ekisooka oluli lwa 11 eri abalongoofu byonna birongoofu naye abatali balongoofu buba bugwagwa kati ffe ekitwala nabanga tuyingira mu ghetto papa nze nina abaana ba ghetto va ku baana ab'omu kibuga wano wokka mpaka ku nnyanja eyo wali mikwano gyange eyo bw'ontwala ku nnyanja oyinza okuntwala n'onsuula eyo ne nvayo nga wayise emyaka 6 ne nkoma mu kibuga n'ogamba obadde gy'oli kuba entuuka bandabiriranga bebi kale wansi wano muganda wange wano kamyoni wamanyi wensula awo ku ttaka awo wankolera nnyo mu nsi muno okusinga waggulu kubanga buli akwatako ne babanga ayagala okusitula akuleka mu bbanga buli akwatako naye ate Yesu takuleka. Sigenda kugulawo kyaki era nakino baganda bange abaleba babuulire kino omuntu akkiriza na mutima gw'okulokoka era yatula nakamu ko obutuukirivu kakati ate bw'olokoka omuntu nona nakubuuza nti olizimba ddi kyaki bwali olokoka n'omutima gwo awulira eddoboozi likugamba nti zimba kyaki mpuliriza mukwano twalokoka na mutima twayatula kigambo naye tulirayo omuntu ebbali atugamba ozimba ddi kyaki lwaki toyimba nnyimba za gospel zokka nze bwe natukuzibwa bagamba kireva gyeyimba music si mubi ne bagamba ate enviiri nagamba gwe kati byonna ebyo biri okay genda okuba music wo era olunaku lwesaasobodde okuba ku kanisa y'abatuku bali bampisa ennyimbe enkuba yatonye nesobola kugenda yadde nyanyo ngende mbakubire lwansonga nali mpulira entiisa nga manyi bagenda kuŋŋaana ennyimba zange zimanziwana niwaako sumululanga manyi bajja kuŋŋaana kati yimba ennyimba ezaki era nga bwogandika nakubuuza nti kati walokoka toyimba gospel yekka nze baŋŋamba kirefa gye yimba ennyimba zo kwega nawuliranga gwe bazizza obuto ng'ennyimba zange tebazinzigyeko naguddewo YouTube channel yange empya
Clever J Original Network ngeri Clever J jembaddeko bagitutte abadde anyambako nga manager agitutte yo kati yagikozesa naye nziguddewo empya nentekako footage ennanga bw'alina okuba ne music omupya Clever J Original Network oba bupya. Omukyala wange yanyiiga yagenda nali mwenzi nnyo nga nimba nali ndozambulako kubba embeera zange teyazisobola n'agenda. Yano bange emirundi mingi ne mukubira ng'akomewo nano bange emirundi mingi kuluno namugamba sigala naabo. Ekyo nakyo kyekimu ku byokuba ffe tuli bayimbi yatukuba tuwa naye era eyo gye tukuba tuwa egyolira ku mazzi eyo gye tugenda amazzi ne gabula okutubuutikira mu nnyanja gye tujja akasente kola akadde kazimba ekinnya kino era akalabirira famire. Naye ekyasinga omunyiza gye ndi Bwebwenzi ovuikisi bwegaana Bwebulimba gyali ofuisi kyegaana toyinza kuba na mulimba n'obeera nga mukwatagana, toyinza kuba na musajja mwenzi ne musigala nga mukwatagana. Yayogera bituufu ye mukyala wange sijja kugamba ku mukyala wange talina buzibu wadde naaka era twabeeranga naye emyaka egyo gyonna nga bwe tuyombanga tuddamu ate naye ekyamubakula bwe bwenzi bwange. Mukama wakiririza amanyi atugasooke tunoonye obwakabaka bwa muggulu ebirala binaatwongerwako naye ffe abamu twafuna abakyala nga tunabakula kusoma na ku byawandiikibwa naye kati Yesu kaaliwo era nsuubira munaba muli awo nga muwulira ettala eri wange. Ate tonteeka mu bantu ng'abanoonya bwe mala okufuna Yesu kimala kati Yesu ebisigadde yabikola. Olaba olimba lwe yampadde tuli bulungi omutima Mukama yanyiga bulungi ezo ennyimba ziva gyali azimpa owulidde ennyimba zonna zampa eddogo lyafuluka ffe twagala kuba naawe ennyimba nnyingi bakwagala olina kale nze mukyala wange bwe yavaawo nafuna emirembe kuba yagamba yaleeta emirembe nafuna emirembe olw'ensonga akameza kali tekakyawera akameza kali tekakyawera ate nga begambye nange nali mwenzi sente zange zayambanga famire yange era size bamba size zaalinga ennyingi zavanga ku bivulu kufuuwa neke bakuliitidde nga abaana bo basoma. Kati mwana nga badde asomera wali ewanna abagereka naye bamugoba kati asomera mu ghetto awe Makindye ali mu senior 3 era njagala amale nnya kubanze yannema kanjagala naye agituukemu ampulire emirembe kuba nayagala nnyo ngituukemu naye kati Mukama anyambye kati bwe mama ampadde akalango nkawuliriza Jeremiah kusomera mugamba editingira akalango nenkateekayo yampa mukisa mukyala tayinza kukolimira mwana we nze yampa mukisa gwe mmanyi era nga olwa Mr. Manja bwe yagamba nkusonye genda okole eyo famire emu omutayinza kuwa mukisa nakusabira ofune omukisa atuma nakusabira ekikolimo bya binaakola bitya nga olwo ennyumba erimu omukisa atankolimiranga. Esaala yange eri Mukama eri baganda bange nze siweerera saala baganda bange Mukama nti antuma eri baganda bange bokka ntuma baganda bange bonna abali eyo esaala eri bweti ntumira ku baganda bange bonna abali abagala music wange abatandika nga balya music wange bambi na kino mukiwulire Zabbuli 10:18 ffenna tulina kuba batukuvu olwo lwe luggi tulina kuba batukuvu so obanga gwoli oli mulokole oli musiraamu oli mukatuliki oli ki tandika okitegeera nti Mukama awulira essaala z'abatukuvu be ayagala abantu bonna okulokoka n'okutegeerera ddala amazima ekyo kyayagala Mukama tayagala abonaabona tayagala akaaba tasanyukira afudde owulidde kaakati n'olw'ensonga oba oli mulokole genda kuwali ekaleere ku Freedom Chapel mu batukuvu esaala enjiri tekyuka enjiri ya Mukama waffe tekyuka yo tekyukangako jangu kuwali ku Freedom Chapel ekaleerwe ojja kuwulira enjiri nawe ojja wulira kuba agambye okkiza na mutima gwo ojja wulira obulamu bujja kukyuka naye nga bonna ogenda nga osigala obwa kimu kya 10 genda nga mu kyaki
mukyaki bakugamba nti teeka waggulu wali teeka buli kimu osabire obugagga n'essente ez'oku nsi kuno ne weerabira okwesabira obusungu okuva mu mutima ne weerabira okwesabira okwagalwa ne weerabira okwesabira okuganja ne weerabira okusaba okuvaamu obubbi n'obwenzi naye ng'osaba ssente waleti buli kimu nga osaba bya ku nsi. Tusabe eby'omunda Mukama aleredde okutuviirayo nzire essanyu lye nnina nkibasabidde mu lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nze nagaye Miss Mayanja asobola kumuddamu siina simuddemu ki nakugambye mwe bannamawulire mulabika mwamusoyesoye paka ku bolongota naye eri mukyala muwombeefu era bweyagala omwogerako ekigambo famire mugigende mpola naye nga nze wange kati nafuna ekika ekitukuvu bw'onnoonya mu benvumo ojja kundaba amagezi gaffe amagezi ga Power Kid ani ono muto okutegera kwa muyimbi waffe Lord Fred Sebatta kuyinza obutenkanankana na koloba amasanda gannemesezza okulya ffene bw'oba ng'otuuse mu ebigambo eri Katonda. Oyinza okulabya n'ogamba amagezi ganjawulo ki agali wano oba onfulira amagezi ga Jose Chameleone gayinza oba gali wansi nnyo ng'ogageraganyiza ku ga koloba amasanda ganemesezza okulya ffene. Ekyembagaiza ne baganda bange bonna abakaba bali mu ghetto nti munnaye tulina kuba batukuvu ekitusibye mu kizikiza ebbanga ddene kufuuka balokole nga tetulokoka tulokoka ne tusaba nga tetufuna ebiwandiika bito bibigamba mpaka nga tutegedde oyo Mukama waffe. Toli musanyufu nange anze message erimu munnange abantu senga era baali bakunyigira Katonda kubanga yawayo omwana we omu yekka Yesu ajja aboneebonere ffe abenzi kakati ate gwe noonyiga nga tuli musanyufu eri Palaso sooko zinkabira Palaso amajjangu eri Mukama nze buli lwenzijeyo nkugamba luli nawulira oddamu ekibuuzo nga bakubuuza ku busiyazi nogamba nti mu Bible nobaako bwakyogera nga munnange olina mu ndagaano nkadde naye it's a very sensitive issue engeri gye wagihandolingamu eno mu butukuvu bw'ojja okuwulira enjiri ey'obwakabaka si bwote bwe wandigambye kikyenkugamba makyali wange yongera okunyweza Bayibuli wano ku nsi wo omukisa Mukama yagutuwa gwe tunuulira wonna nga bwe kitambula naye waliwo ekyatukwekebwa ekyama ye Yesu ye message yange eri papa weewaawo.